Kale era tugenda kuwana Katooke na Bweru waliwo omuvubuka poliisi muguddeko ekiyiifuyiifu omugole ekyagwa ku nkyakya ya bba era nga abadde yeegaddanga ku kaana k'emyaka 14 ono abadde akikola ye Sharifu Musoke ng'atemera mu gy'obukulu 32. Poliisi e Katooke mu Nabweru ekutte Ssenga wamu n'omuvubuka aludde ng'asobya ku mwana ow'emyaka 14 ng'ono mbw abadde yamuwasa. Sharifu Mukose ow'emyaka 32 yakwatiddwa oluvannyuma lw'abatuuze ab'oku kyalo okwekubira enduulu eri abakulembeze b'ekitundu olwo ne baloopa Leya Namumbya ssenga w'omwana ono. Abatuuze boogedde ekibaloopesezza omukyalo ono abamu nga bagamba mbu yabalimba nti omwana yamuleeta kukola bwawo sigaalo. Nawe ndula omwana nabaana ereebeeta nabaana eri wansi ereebeeta omwana oba omusajja yabadde nga ndogoyi oyasuse ne ku badinka. Esangiddwa ng'omuwala ali bubi nnyo bwe tukoze okunoonyeza n'obbajjayo okubaleeta ku ofiisi tukizudde nti nga abatuuze ripooti gye batuwa nti omuwala yafumbizibwa eri omwami omu gwe tutanategeera mannya ge nga siwa mu kitundu kyaffe. Poliisi ewaliriziddwa okusindika basajja bayo okukwata Ssenga ono ayongere okuginnyonnyola. Ku poliisi bw'atuuseeyo n'awaayo ennamba y'essimu ya Mukose n'ayitibwa okukola statement era bw'atyo n'akwatibwa. Sulaiman Lubuuka kansala wa Jinja Kalooli akubirizza abazadde okukomya omululu gwa ssente. Obwavu tulina bwe tuyinza kijjawo kubanga ebyaddala Uganda yo njavu naye tukkirize newankubadde obwavu weebuli naye ate waliwo ebikolwa bye tutalowooza nti omuntu ng'olina amagezi Katonda yakutonda ng'otegeera bulungi kyota nga tusubira tosobola kukikola kukwata mwana wa munno omuto ate n'omufumbizo olw'okuba oyagala ssente n'okwata mwana w'omuntu n'omutwala n'omutunda kubanga we bagenda kukuwaamu ssente. Ebyo bikolwa tubivumirira bya kitemu bikolwa biswaza Uganda yaffe wamu ne Buganda. Jackson DC mukwano gwa Mukose aliko byalambise ku nsonga za mukwano gwe. Mukose yakwatiddwa n'aggulwako omusango gw'obuliisamaanyi era nga kati ono akomerwa ku poliisi ey'e Katooke. Byawandru Bone, Crossroads TV, Omunyo.